Gasimbagane Ne Bannamawulire on Radio Simba. Peter Chibazo mu studios ajikwanjulira. Muwanga Kivumbi, Charles Romshana, John Kakande ne Haruna Kanabi. Eriaga nti Romshana introduce nze ange mpya bulijjo gy'atayina ku nkayana z'ettaka. Ono nno yali yakugoba. Eriaga nti Romshana nti lwaki ajja buli weekend naye tumuwummuzeemu. Kanabi. Kanabi. Owuliriza Romshana. Owuliriza ne Yohana. Naye waliwo omwana agenda eddoboozi lyange oba liri wansi naye kangezeeko okwogera ennyo. Mukulu Kakande yatandise bulungi nti ensonga z'ettaka zino kuba ndaba ebiseera ebisinga buli lwe zijja naddala wano mu Central mu Buganda. Tubeera nnyo emotional nti abantu balaba nga boogera oluusi tukisimbula eno mu nsibuko zaffe nti ettaka ly'eby'obuwangwa kabaka ye gundi naye bw'oba otunuulira Uganda yonna mukulu Kibazo awo ngenda okutandikira abantu tubawe ku kifaananyi tuddeyo ku kibuuzo kyo kiri kye wasookeddeko nti nze ekyendowooza kula nti waliwo entalo endala ze tulwana ne institutions ezimu nga naye ziringa ez'ebyobufuzi naye nga tutaddewo enkoofiira y'ettaka. Kuba bwe tuba tunoonya solution mukulu Kibazo ngenda kuwa listi. Kasese kantandikire mu Bakonzo. Waliyo ebizibu by'ettaka bingi nnyo. Wakati waba n'abantu Romshana bayogerako si Busongola yaga ababente n'aba abagamba nti ekitaka ni kyawe. Ettaka liki ngiryo lyaffe. Era ndowooza nti ebimu ku bintu ebyassisa Abakonzo n'okulumba obwakabaka bwawe butuuka olwaleero okubanga ne kabaka waabwe tasobola kudda gyali nsonga za ttaka ezo tezizze ku fronti eyo buki Bukonzo bayina ekizibu ne National Park era abantu battibwa era basigala bakaayana naye nga mulimu ne inequality nti waliwo abantu abamu be balowooza nti bo batiitiibizibwa nabo ne batakola ki ne batafaako. Mukulu John New Vision akubyeko stories werako nti ebikajjo bya ono omukyala yani eyave Kenya Amina eyamuru nti biteeko bikwata omuliro oba abantu babikola ki. What is the source of okolaki? Oyagala kunga nti abakyoli be amuru amagezi gaabwe matono nnyo tebaagala investor agenda bawa mirimu naye babeera bayokya ebintu bi. Ensonga enkulu ttaka baga nti ono bwe yajja n'akolagana n'abantu abamu muffe n'atwala ekitundu kyaffe kyonna kye tukola ki tetukyalina na we tulundira nte tetukyalina we tukola ki okogattako mamas oba olugambo oluga nti tufunye abantu nga tebafaana naffe bava gye bava ne bajja n'ente bazirundira wano. Romshana ze yagamba last week nti oba zijjira mu baasi tizituuka tezikooye olugira wolulage ku macanga erya teina mutawaana teziriko na fuufu teziriko Acholi region ate mwana wonaje uyijona jezita wali first Acholi region mwennyini naye waliyo obuzibu kati bunene nnyo nti ettaka baalifunanganga families oba bika customary ownership nti abantu abamu bwe bageziwadde ne bajjako eno ne bawulira ne Mairoland ne basoma freehold ne badduka mangu ne bafuna ziriizi myaka 5 ne bakusaba ki atuliriza wonna wosinziro tuliriza bwobanga radio yo oli ku online ngebuukabuuka just tunoonya Radio Simba ku internet when you go to the broadcast spaces ojja kutuliriza bulungi nnyo naye ojja musanga ng'akugamba ekyapa nakifuna oyo Acholi region si Buganda tetuli mu Central terina mairo kubanga ettaka lyeyo lyonna yali customary. Olwaleero oyina ebyapa bya freehold abantu babirina naye abantu baayo nabo bakaayana ate tebakomye ku ekyo baga nti we tulabawo n'abantu abalala nga bajjajja baabwe tebabeerangako wano
tebakolangako naye mu mulembe guno bazze ne bafuuka ba landlord wa ene waffe bo batambudde batya eyakyoli ne tusala mukulu kibazo ne tudde Ibanda mu Western Uganda gyosanga nga kibazo waayo katukoze jiga omuwejjere waayo nti takyayina olusi wagobera nteze 2-3 zonna ettaka balikoze eki balisibyeko nti ne lwana atwala enteye agenda agirisize nemala esala neyingira olukomera lw'omugagga bamuga nti okugijjayo 5,000 buli mutwe gwante ekitone nnyo 3,000 nabo banoonya ttaka wawe balundira ki nankani ne tudda mu Busoga mukwano gwo mukulu kibazo gwo nuzina ensonga noza wandi muyise minisita kakati abadde secretary general wa NRM Kasule Lumumba be bamu kubaka amaziga baga nti Abasoga wakibanja waliye waffe ekyo Abasoga tebakyayina ki abantu bagenze nga beeyambisa amateeka ago nga bagenda n'asaba n'atwala tugenda Ajumani nti omusajja omu mwajumani munnaabwe mulugwalanga nabo babayita bamadi n'akwata ebyalo 6 n'aga nti nange njagala freehold yoyo yennyini ali mu gavumenti eno era bw'ogendayo musajja bw'ogendayo jaga nti abantu tulina ekizibu ky'ettaka wano nti kiki nti ebyalo byonna omuntu omu abikoze eki abisenze tudde Mbale Bugisu region. It's one of the highly populated area era omu ku muntu waye yali atugamba nti Bugisu tekyali kye bayita kyalo is an urbanized what abantu bangi naye ettaka to terikola ki entalo wakati w'Abagisu ne Uganda Wildlife Authority nga baga twetaaga okweyongerayo mpitirivu obungi era zivuddemu n'abantu okufa ng'ensalo za uwa zeeyongerayo nawo n'abantu nabo batambuza ki so question eri nti oyagala kusolvinga land problem mu Uganda oyagala kutakolinga land problem mu Buganda kiki kye twogerako kubanga bwebanga ya Uganda tugidiscussing yonna bulambulukufu discussing Uganda bwe tukwata ebunyolo mukulu kibazo nga reporter nasooka okulaba abantu abali internally displaced ebundi bujo ng'abantu basula mu bitundu baali ebyo UNHCR byegaba nenziramu balaba mu Northern Uganda gende Masindi waliwo ekitundu bakiyita Kijaayo ojja kusanga abantu abali mu camp nga baali ku ttaka lye baga nti lyali lya Cooperative Union government nerikwata neriwa Uganda Investment Authority nerikwata neriwa banna Kenya nga ba investor ne bagamba nti polisi bano gasiya tetwagalako nga kuliko n'akugamba nti nze nkuburre mbadde wano emyaka 4 nga nnundira ku nente zange naye munna Kenya bamuleeta ne baga nti ye wa mugaso nnyo okusinga nze ekitibwa Daudi Mpanga kyekyo kyebadde aclassifying ng'aga nti bwe babeera ku ttaka e Buganda abeera wa kibanja abeera bona fide occupant bw'abeera e Busongola abeera squatter abeera illegal tenant era eriba mugoba. Why do you have that disparity across Uganda? Anti no your bona fide ya good defining. Njagala kuddamu kibuuzo kyo kiri kibabuuzizza nti kiki ekiriwo era lwaki mu ssaawa eno kati maze okulaga nti Uganda yonna buli region wonootuuka erina ebizibu. There is a land crisis. Era ndowooza wanaamini yewe yagambira what Muwanga should let a pass investigate because bali ku ground one bwebanga bateekawo bonafide bali bakuuma bonafide ono from the my landholder oba baali bakuuma bonafide ono ng'ono ayaddukira ekyagwe mukono bw'anaakomawo ogenda okukomawo n'osangawo omuntu ku ttaka ey'ensonga naye omukulu lw'omushana ndowooza tujja kuddamu kiddi interrogating nti omuntu ayinza okukuleetera ekintu gwe n'akusanyusa mu kuleeta bonafide
mwe baleetera ne leasehold okugifuula freehold. Okiraba nti nze nasanyuka nga ndi ku ttaka ng'ow'ekibanja nti mu myaka 12 bandese. Naye ne bayisaawo akantu kaabwe ne bagaa nti naawe ali ku freehold. Osobola ogyetwalira. Si kugabana. Tuddukira Omisinde ne tugenda mu Greater Mubende ne tusaba liizi 14 square miles biki. After a few years n'ogandi kati freehold. Kumi na nnya. Kaakati mukulu kibazo eyo question njagala tugiteekewo. Twagala kusolovinga bizibu bya Uganda eby'ettaka oba tuyina ekizibu ne Buganda? Tutunuulire ownership. Ettaka lino bannannyini lyo be baani? Nga tuli eri mu history lyo lizze litambula kubanga oyinza okuba olwaleero okayana nti jjajja wa Kibazo yafuna ettaka nga Kisuule Magala bw'atugambye. Naye ng'otuuka olwaleero nga Mayiroland gy'oyogerako oluusi tekyalina n'abagiriko balala nnyo. Abamu genuinely nga bapakasizza n'amala Kibazo n'atunda. Naye agiriko kaakati mukulu Kakande. Ayinza okuba nga abadde mu New Vision n'apakasa n'agenda n'agulako ekitundu kuki ku Mayiroland. Awo nawo tujja kutunula. Naye genuinely mwebali abapakasizza. Nti kati Muwanga ayina jjajjawe ly'ataafuna. Bamuwadde ebibiri. Kati ayinza okuga nti owange bino ebintu bya mulundi gumu kaŋŋende neefunireyo ka Mayiroland ani akalejjesa. Genuinely Muwanga n'agula ettaka lye n'alikola ki? Naye ne wabaawo n'abeera abakozesa ebifo byabwe okufuna liri. Tuyina obuzibu bwa ebika bya land tenure. Kyovula Mayiro, freehold, customary. Kati twafunyeyo endala wagitegedde CCO, certificate of customary ownership. Eriawe obeeranga wa sisi customary. No, because bagamba abali ku customary bafune titles also. Read it carefully. Ekigambo customary bakiteekamu. Naye kiringa ekikuwa just okutongoza nti naawe kakati oyinako obwannannyini ng'ow'ekibanja era osobola okutwala aka certificate kako mu banka nayo neekola ki? Neekuwa ssente. Kitegeeza liri convertible. Buli lifuuka transaction nti nsobola oddisinga kitegeeza libeera convertible. Era ebintu ebyo bireesa obuzibu nekyobadde ogamba ekkaramoja eyo naye ebizibu bikola ki? Gyebiri. Bwe tuvaawo mukulu Kibazo waliwo ekintu ekirala kye tutayogerako kyekyaba kwe tuyita ba land grabbers mu Luzungu. Abanyazi abakozesa olukujjukujju n'ebifo byabwe nga Kakande bwagenda nti olajja gano mateeka. Kaakati bwe tuba twebuuza ettaka bwe liba nga lyali lya cooperatives. Western simanyi cooperative union, East Mengo, mwagiyitanga wete eyewammwe eno Banyankole kweteerana, Mbale cooperative union nga balina ettaka liyitirivu lidda waani? Namunkekeya lidda waani? Eryani yalinoonyerezaako? Tezaali institutions za government. Zaaliko bannannyinizo era bannannyinizo be bali entitled ku land. Baani? Anti kati Kibazo ugende ekijjayo mu Bunyoro. Kati erya West Mengo ani yalitwala? Kati kana you are now I want it. Nkubuuzeyo omu. Ojjukira ettaka ndoza mukulu Jim Hwezi yagega okuguza NSSF. Ebya Africa in Africa buzebi. Oza Jim Hwezi alikuga kwani? Ndoza alikuga ku musajja gwaitanga MP Gabriel Lukwago. Gabriel Lukwago yali akwaludde wa? Mu West Mengo. Okufuna ettaka eryo. Ye Gabriel yali West Mengo. Kitegeeza eryo nalyo baali Kakande yabagambye nti ensonga tuzikole ki? Nga nsembyayo. So ebyo byonna mukulu Kibazo bwe tuddayo wali nze ekibuuzo kyo kye wabuuzizza era nali mpuliriza n'omukulu niyeesiba nnyo ne ku Mayiroland era nagenza okulanga ne reaction gyeva naye eringa egamba nti
oyina kye weekwesemu, oyina obusungu bwo obulala bw'oyagala okukola. Gasimbagane tukomawo. Ebirowoozo by'owulira mu puroguramu eno si bya Radio Simba n'abagiddukanya, wabula by'abantu kinnoomu. Weeyongere okuwuliriza. Oli makati ga Gasimbagane Ne Bannamawulire. Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. John Kakande Haruna Kanabi Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi. Muwanga. John gwe nandi suubidde Charles akola nnyo yandituyambyeko ne Haruna ono atambudde nnyo. Ekyokusookera ddala they are fundamental questions ng'eggwanga ze tutaddangamu. Bano bakola political science, nze saamukola. There is a colonial legacy. Okay? Ne artificial states. And n'omulimu gwaffe gwe tuyina okuddira ezaali artificial state tuziwa authenticity. Ekyo twakimala tetukikolanga. Ekyo until you have an elite group square etali mu power grab negamba we want to address this square across Africa, because abamu balowooza nti ne conflict ziri wano. It is the new normal mu African continent. Kenya, where everywhere, Zimbabwe, everywhere there is the struggle for land. Now, but the problem do you know why? Precisely kubanga ensi zaffe ziremedde mu bwavu. Ngenda ku nsonga ey'okubiri. Ngenda ku nsonga ey'okubiri. Mu America. Yes. Obviously, bantu batonya banettaka. Yeah. Netwala land conflict. Kubanga the man doesn't need the land to survive. So, tugende ku kyokubiri. Kati mbadde bagamba Leero Kakande njagala tugende ku nsonga ey'okubiri Kakande. Eyo nayo issue eri. Je tujjako nti you are dealing with a colonial legacy, with hypocrisy. Nga namwe temufe yalinze, because mwabagamba you are new nationalist, namwe mwinheritinga state abazungu gye basala papasire okuba abaddugavu. Ne institutions set up tezaali to empower Africans. Zaali za kubasobozesa kubanyaga. So for Monagamba, we had the states here, we had the states here, we had those, all of those were dismantled. We still pride in growing coffee. Where ebyo nabya gwao. Kakati solution eri wano abantu gye basingo okutya. 2, nebana bagamba nti you have immigrants naddala mu Buganda. You have to say who is an immigrant in our national law. Because omuntu eyazaalibwa wano tokyalina bw'omuyita immigrant. It's not immigrant. Yes. I'm entitled. You are entitled. And you have a country gamba, there is a free okutambula mu ggwanga lino, mobility to go anywhere, settle anywhere. You acquire property. You acquire property lawfully. Because never government waliwo wandiko tubiteekamu naye mu bwongo abantu never government waliwo waiver abaveeri. Can we quantify it and see is it something we can't settle? Okay, nonga nti waliwo abatalina ttaka nti baagala malundiro, because bw'ovuga across this country there is still very vast land. No, there is still very vast land. Land utilization ratio. Land utilization ratio. Tenatuka ku 50%. The last time I checked with the Garuga Yangamanti yali ku 30-something%. Okozesa ettaka. I have not made an independent investigation. But I was talking to him of CAF and he's very knowledgeable kubyala. No. It is about 35%. So, Mugwanga, that means 65% of your land is still idle. Why are you creating an artificial crisis? Obote yasengula Abaffe abantu ebutambala.
mu 80 n'abatwala Singo freely nga bagagende Singo bajja okufuna ettaka era gye bali abasiraamu abali Kasande eyo wawa bende bayo ffe twalina obuzibu nga akasaza katono abantu ne batambula ne bagenda eyo and I can drive through Singo ne liyo mbine ebyobufuzi nga in families ezavaawa ebutadde ku nga nsulayo freely nga mbamanyi bagendayo government ne bawa ettaka tewali kizibu they are happy. Now the next crisis gy'oguddeko is that you had stagnation of economic growth. No take a pressure nene ku land. Kati pressure bebere nene ku land because abantu gwe nange because you see omwana w'olwomushana kati Joshua Najera abantu bakyagula na ttaka bagula apartment abuza condominium kibazo taito jayagala laptop yengeriko zoom naliko ne data ne data atandika kola you stagnated economically atali ku level ya feri ekyalo ayina ne compound emwa mwekolera exercise gwe ono akyayogera ku mulunzi ayina obute ayina obute bwagala okuteeka ku free range. Okay, free range buli ntemu eyetaga eka meka 3 okulya benali Abu Dhabi ku square mile 2 nasanga kente nga zina turnover ya 12 billion Ugandan shillings annually. Negwe okyali mu technology wa free range nti oyagala obusajjasajja bwo butambula ensi yonna bunoonya omuddo n'amazzi. No, Zimbabwe. You have some men looking for grass and water in a country but that you also have now inabaganda batayagala okuzika. You have a country that has water and grass everywhere. Sebo obusajja buyinza okubanga butambula akakubwire naye nga bwo Jesus singa sana kujja waliwo John the Baptist Yohana omubatiza eyalanga oli alijja kati buno buyinza okubanga bukola reconnaissance embele nebecha baba they going to react atoina acha mukulu kibazo problem ya Uganda wejjidde be bano ba Muwanga Kivumbi abalambula Budabi ne balaba 2 square miles boz kwa singenge oja kufuna gabe bilioni meka bilioni 12 kati yewa averi bwatuka wano nga kusiba 10 square miles chechi dako kati nga auza mwana kati wano nyina bilioni meka 12 times 12 na kati what next kali yo crisis je tuina asoka kusiba taka wira Muwanga Kivumbi Abdala afuna meka afuna bilioni 12 patwe omushana kyoyogera nga sibasa oli mutu nga wuza what next oli mutuufu nnyo oli jeno gwe boogerako oweeka sana yali endowooza yasoka kusiba the other problem newewunya osonyiwe newewunya era ayogera statement nange nejikiza mu Uganda kobe you are a very big farmer. Wait, I got 10 square miles. But John, the bitter crisis. Even to fence 10 square miles. Or look one go government and what is our government? It is not easy. Muwanga, hold on. Is how do people access this land? Afuna atia square miles zino. Kubanga bwe twabadde tuddayo mu trajectory eri. Ku colonial state ono gyagamba gye bacreatinga ey'endagaano y'olwenda ettaka eryo lyaterekerwa nti liribeerawo ab'omulembe ogujja. Nina experience nti nze ne mukwano gwange omu twesuula mu jjulume ne tugenda tusaba ettaka mu district ye Luweero Nakasongola square miles zaali ndooza ziringa 3 ne tugenda. And we went through the process, I can tell you. Ngoliaga nti district zino ze twagujula because that is part of the land grab mission. Purposeful, yeah. Nti gujula district, buli district efune land board.
our obligation was bwomala okulaba area land committee ey'obusajja obutalina ngatto mpya gye bwambadde n'obuwamu ez'amalwa n'obuwa emitwalo nga 2 ne mutuuza area land committee genda mu district empya gye bayita Kikuube bwomala okubatuuza aba area land committee ne bagamba nti ettaka ly'oyagala tekuli muntu nga tebamanyi weriri tebamanyi alirimako tebamanyi ani naye bo kasita obatuuza n'obawa allowance nga bakuwa the next level minutes ziba forged. Yes, no, go wandikira minutes. Go wandikira minutes. And I say this on authority. Yes. The next level ya kutuza district land board. So kubanga wetwatuza district land board. Bagamba nti eriyo lawyer eyewandikira judgment najwa judge. Sibimanyi. Bwetutuza district land board. District land board nga nayo erinze mwina secretary mwamulabye nti twamulabye secretary agenda okujja mu meeting nga ne minutes yaziwandiise nikimaliriza. Of course later ettaka bagenda odigrant nga mukwano gwange nangamba owaye ettaka bwe twalisaba ate nejje n'ogundi yali alisabye nti kati yali tututeko but the procedure gye nayitamu ngikulaga nti the land was there for the taking and this was the purpose. Yawula mpiji ku Butambala ku Gundi ku Gomba. Kakati Peter. Make sure that Gomba is an independent district. Make sure Lwengo is an independent district. Kakati Peter. Nalisimina na capacity. Elirambula. Ngasimanya bweli. Wanawuliriza Muwanga. Abu Dhabi formula. Kwa 2 square miles oja kuofuna bilioni. Nalisimanyina square miles 3 zetwali tusaba bwe zenkana. Kakati Peter, mugamba wo the second thing which is real has been an elite group efuna sente wrongly ngatezikoleredde eyagalo zitwala mu idle assets to hide it because internationally ebimu bya money laundering byafuka complicated. No, the new wave ku land gundi egenda ko acquisition they are the people ababye sente z'abatuuze nga bagala zichoka ate bamalo zibba nga balina access to the deep state because of zibba ne bagenda bakwata deep state because land evictions they are with the consent of police and ISO and RDCs and everybody babyokeyinga. Question is there isn't much they can do. They don't okay. Mukuru Muwanga. Era bagamba nti ozemo mukuru oli. Yes. Lwaki nabakoba ya luzinga. Yes. Bwobanga olwanyisa abantu abattaka. Then you are fighting with the deep state. You are finished. Yeah, but you see, deep state yotegere singa mukuru na nyini yo amaanyi. You see, there is one question you need to answer. It's not correct. Ntibano babye sente they are idle with the money. Basoke wa grabbing, you know. If you have heard of Rwabwogo or Drake, nazino appointment jafunye special duties. Katenze kamwe zange aja kitunyonyure. Nta special duties ezo. Bibaina deal ne China. China to supply then you are too slow like tanka za mean China to supply enyama nebirala, right? Now programs they baina those dreams of yours is Abu Dhabi now baina dreams ezo that's why they are bafuse agents ba China in grabbing land here in Uganda. So cut another way very mono betwali omukutalo na inane president nyanyenza Abu Dhabi na dano na yomba chifirika. It's because I sabotaged Abu Dhabi abali bajja kuno in his gundi nga ngenze neganti batunda abantu. So bali bajja kuno ne batugamba we need this mass land and you have fertile land. So are the Chinese. Ekyala kati wano is the new discovery of mineral resources which the public is not aware. A push jorabe mubende waweyo wali gold mines Busia eyo itoro even in northern Uganda. Part of it is the new discovery that Uganda has a huge mineral deposit. Norwecho bana abali wano wansi kuguru bana batana kyebagalako bakola kochi. Norwecho land reform mwene ja egasa actually egasa
njaga tukole research. How much of Uganda's land has remained in Milo by original owner? Teddy. Very few. But by original owner. The last time I made a close check by speaking to a minister, I will not tell you. A young man, the minister, it was only 68% had been transferred to people about 31. So even a baby banja abalowooza nti these reforms zigendera mbabi banja, the new owners of land in Uganda very different, totally different. So you have to study chiche baagala tu lwaki ba hiding the report yaba mugemeire. You must study tu nga tuli mu land reform ya Rugemeire lwaki baleta demolition y'ebikyaki bino. Now I'm beginning to think we have strategy to shock and our public and soft land this. Naye ndowooza tosoma mawulire nayinza nti ogwa mawulire report eri very clear. Abolish Mayola? No, njitegedde omanyi lwaki no the detail twagala kusoma gwe twasoma in parliament bagimandingi bana powers. No, twasoma bana powers of the high court. No, kachiko njagala ogirete yo no girabe. Because I know of a crisis there, but which I will not mention here. Sati Peter and then you're not thinking. One, you have a regime, okay? It is stuck on economic trajectory of the country. There are some genuine people who babo professor bano ostegedabo. Yes, ati mbamanyabo abatula ne batheorizing nti there is a problem on the land tenure. Neberabira nti you have to go to the core and address the actual state joining the colonial. No addressing the mindset of the leaders of the elite. No addressing corruption. No stagnated growth. Not nze Peter nze nawe nani wano ne ruomushana ani atakayanire kibanja ekya kitawe. Let's be honest. Nze abatudde wano wadde Haruna ono wadde wani ruomushana ono akyagala okugenda akayanira akabanja olwenshama ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire. Ebirowoozo by'owulira mu puroguramu eno si bya radio Simba n'abagiddukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza. Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku radio Simba. Nsigaze eddakiika ntono nnyo ne John njagala okozeseko eddakiika emu n'ekitundu oba bbiri. Pegasus crisis eyokulumika gattako mwami Jimu Katugugu Muhwezi muganda wa Rumshana yaleese yatugambye nti finally government emaze okusayininga endagaano ne company eyabarasha egenda okuteeka chip ku buli number plate mu Uganda era crisis ya security egenda kubeera sorted mbagirawo. Era bwe yagaseko naga nti buli omu ajja kwesasulira chipu eyo emitwalo 40. Njagala ogatte zombi mu bufunze kamera naye mutawana tegugwamu anti actually chips zinakola na kamera anti kiri simple tunakimanya all number plates available now are going to be declared null indeed and void. Buli omu asasulire ye emitwalo ate tefune number plate empya erowoozebwa nti eri mu chip ekyo sijja kukyogerako nnyo erowoozebwa nteri mu chip. It is possible. No, bali kugamba nga zona zibadde sorry chipu tezagenda mukulu kibazo ekyo si kijja tusimanyi kibeerawo era ne Uganda manyi Uganda lwaki Uganda erina ESO officer commission yayo London baketta bana Uganda baketta Boris
Nanda Sweden singa wali very ambitious. But never get a prime minister of Bungereza. But what you call then they are eating your money for nothing. That's how by no salam magezi okuwuliriza emboozi ya prime minister wa Bungereza. Exactly. Kurumika. But what you call her? Then we need to fire whoever is heading it. Haruna. Pegasus mukulu kibazo simpya nakugambye. Simairo akirero ku lunomba kuba bayogedde ku bana Uganda naye Al Jazeera yali yakola da story neraga one of their reporters nga bamuteekako gundi eyo ne babakettane. Niyenza ate ku lwange mukulu kibazo sikiraba mu buzibu. Kati Muwanga byadayogera ku ttaka. Nti wali wa kutunuulira n'alaba nga ggwe abuyise obusajja obulina obute. Negabire nga gwe ye primary goal yo owe Dubai nga bwateekako bwati yani Google search ne muwa n'agisasulira n'esembeza kumpi ng'alaba awona n'obuteta bulaba alaba nga waliwo ki so mu mbeera gye tutuusemu kati olwaleero tekinologi akola ki yatambula naye bw'osanga abantu abatannaba kubimanya bulungi ng'okyasobola okubaguza unyanguwa mangu n'okola ki n'obalera baga nti kibazo ni omanyi ndwandigize wano waliwo gotero okubeera mu byettaka babuloka b'ettaka bwaga nti tofaayo gwe wano egenda kufuuka na kibuga sasula ng'osasula Russia ajja ng'akuga nti security ogimaze buchipusi mbukoze eki ng'ogamba kibazo sasula emitwalo 4 naye bwe wanaabaawo ebizibu ebirala Charles. Two things. One, simanyi oba wali mbega oba oli mbega ne byonna biri awo ndi Gasimbagane kati wabanga intelligence because Jim was jali tali mu investigation bino camera zino this is for investigation really it's not the other outdoor surveillance system yo kugoberera quietly because gwe mulimo gwa mbega tayina kungoberera at my cost. It's actually really very stupid. Munanka kibazo njagala kweta kachipu akana akuuliriza nga muli mu Gasimbagane wane akasasulire ekyokubiri njakateeka ku ntebe ekyokusatu akankolera is a Russian ekyokuna ate n'omukuba n'ekifaananyi ni the open nga musayininga eddagaano really they are even going to tell us whether they will do it kabaka kyabega ki because bebana beyanjula ku mukono nze mbega wa wano waliwo bayita they are in intelligence waliwo bayita walk-ins ayina agocha naga mubadde munoonya kone oba mubadde munoonya Muwanga Kivumbi katali mu Gasimbagane ayina okubawo gwatuukirako maybe a giso yani but what about underground operatives I don't ata underground operatives to know kumugulire taenge fana na bweti ngali undercover oli walabe taya bakoze eki kati nebuza so why should I pay a citizen in the police state because chagalo geno nonye the definition of a police state but that was a police state fine ngat fusi bya hit ebi wawuliranga Austria mereso biche kamera tukulabe mu nyumba necho kusatu banana yasimyange sijogerako wala bampulira Uganda government tayina capacity ehuliriza amasimu gonna ne wabango ine ebyuma ne wabango ine ebyuma ibitayina munako kuli minimum yes gobana wabango ine no ganto kole print outs ebiga Muwanga Kivumbi byayogora kati romshana ngendo kumalayo obabu walama 15 byangu wano manya kisauna manya sente bichi orwaro wona then you print kuba anana abisoma the whole thing is just very silly wana kapita ewuliza erumika buyomu ate kwa chitwa nebizibu bine yabatemu soko ya sasa no they can follow oliaja na ganti wanogulawo no chenga you see what chibazo if bogenda system eriwo omukalukalu akuguze ekibira system eriwo yes it is there the system is there but you know kubera on specific targets to voice because basobola okufuna edobozi lyo ne bafuna ne sim card gyo kozeseza ano ngajogala ku interception but it is on high level targets
ekyo government ekisobola and it is very expensive. Siku mwana we It kamucha. cannot be on everybody. That is for CID, it's not for intelligence. Mwanga. Ekyokusokera ddala. Ate nuli wabanga mu internal affairs naye kati wadduseeyo. Ekyokusokera ddala. Simanyi budget ekyaliyo. Okusokera ddala. Ekyokusokera Bali banywanyi be bombi eriyo olugolobi kati eriyo lamanzaani. Mwabbanga naye. Okusokera ddala. Kakande gendo onoonyereze. Ku classified what they call a classified budget. Eriko component yes. Eriko classified expenditure and classified assets. Now, if I'm not mistaken, bino twabisasulira. We've been paying a huge amount of money on classified assets over a period of 3 years. And this asset, well, I mean, it's still a good one. Yali chume chirumika bizino radio amasema. Assets can also be persons. Oyosanga deputy commander w'abayekera is your asset. Is embedded. The question is, does he get that money? So, clarified assets. Now, Bobo Twala, because last year we spent 5 trillion. A taxpayer. Classified assets. No, 3 of them, 4 went to classified assets. Actually, above 4, because the classified expenditure is only 400 and something. Classified assets, the rest, Zagen in the name of acquiring the classified assets. Uganda paid 5 trillion. Now, but what to expending the 5 trillion? What was it to go? Yeah. If the country paid 5 trillion, what was it to go? I got an NTR because we have already paid. Take a buntubu. Take a buntubu. Or you're going to be in Uganda and I find a number, go to a manufacturer, okay? Because in a motokaza one, I can over 5 years. Bino to gulabi kadde. I mean, do I even need to announce it? Osirika beche. Jeno gerene tampeko. Ekyomusana kyagambye omugambye n'omuganda nenda kateeka ku ntebe yaawo Agamba iso within 2-3 weeks enamba press ona mujja kwa muzibye zona nga muzimazeewo mukulu muwanga bagenda okusaba endala nga mubuteeka mu mukulu muwanga anti mumwalesa obuzibu baleeta omusolo buli motoka ne mugugoba ne baleeta SGS ne mugigoba panga all those were money making ventures. Kalaga ndi kakati katokati classified. Situite angle. Kati mu classified angle, the question is balina kutugamba Johnny eno asset mwajiguze ku sente zaffe. If we paid as a country for this asset bwana Jimo agamba ya murasha. No see ojigula wa murasha yakoze business one. As a business na jaonu na gamba now but when I think mafia ba migrating from Italy. Kasi base ya Russia. For me, there was direct tax on Kumoroka. You remember? In this financial year, abantu ne bagana bakuteka ku mafuta. Na zine mitwalana ziteka ku mafuta. At the end of the day, sometimes you remember, bali OTT. Nimba buza no joking. Into why do you have to put you take a airtime and as I buy that I will pay. Kaperenga gamba take a musolo buli ojeko obusimu bw'abantu. For why? You can do it. Aleka si wewe unye. Bogamba nti buli number plate. Kazino anaka kigaziye. Si motoka yokka. Ni boda N'amaato. Nze kyovalaba weewuunya some people here who think bali mu intelligence ebyo byonna ng'obyagala bifuna bano babbi babiguze we've paid for it era twagala tubuuze Jim bw'anajja mu budget atunnyonnyola asooka tubulire nti mu classified assets bintu wabisasula
Because how do I arrive at Mitwara Makumi? What is it that you are? That is classified. Bono can't what is it? No, Bono. Muzeeka tulumu oli muzibu nnyo. Nonekanga nfa bina noonyevu n'omusulo.